Zainabu finally omukazi ogu twija twamutayiro we kuyampikirire na ninashara mutkanje mufikiro weye atebezeho bizibu bye atugambire ekiyatwetera nitobarebi tugere okutwamanya obusasi bwe kutwamuyamba ningashi turebe storage eyangambire nimwe mujimanye omukyara Zainabu wasibaje twakwakira NKORE Media kandi nanishabora musi abakutureba bagambira amazina gawe amanya gange Zainabu Nantare nze wano wendi Kachika Zainabu tusanise okusanga no rugaha Kachika mbara kandi okija wampikira wangambiraho ebiwante bize story yawe yiwangambire nanye nanishabangu ogitebezeho abakutureba otutebeze storage akuba tinkuza kugigamba kandi owagigambira ro so tibati kufuna information kuruga muntu owe rikomokaho eyitkweta first hand information so ntushaba otebeze abakutureba storage ekiwangambire cyenye hate story lyeti yadena atandikana no Uganda konga tuiromu no Nyankole ndumanya bagenda abayo yoneza ba Masaka konkito tuiromu omushija wanje akarwara omushanja no Muganda omushija wanje nikayira nyine hona muramu wanje Katerega mushija wanje akakwata uburwire bwatubuzabuza twazo mu marwariro twakebeza uburwire bwabura akakwatwa gyari akakwatwa mwaka gwahwire mu kwezi kwa kashatu uburwire twaronda uburwire bwabura tiene kipapuro kitine kirwariro na Kampala tukahikayo twakebeza uburwire bwakoraki bwabura twashana mutwazo mbashaha b'Kinyankole ab'Ekiganda basawa abaganda era nebikoraki nebigana tetwina we tutuse nayo murwade biganye naye obuzibu buva kumuramu wangari bweru wanje obuzibu basawa we tutuse ko bona batugamba obuzibu buva kumuramu wange ari bweru abashaho no bakugera ab'Ekiganda ab'Ekinyankole abasaba baganda bimugiremo bakugira ngo buzubone burugari ari muramu wanje ogwe Katerega Katerega ibanyene kayira muramu wanje ne Katerega ibo kuba kori kubabuza bakugira ngo buzubone burugari muramu wawe nogira ngo kizibuniki ariho okubafunera ubutitiriza nabona na mukuru we ninga hakabaho hariho muramu wanje yagendeye bweru nakora nze muramu we atene Muganda we kayira Katerega yari bweru kati nabera nga tuwa Sente tugura amataka tugura amataka nasituberezamu nga sindika Sente netuzimba amayumba amaduka amayumba wegali amayumba g'abapangisa amaduka biki byonna era n'enyumba gye tulimu ye yagituzimbira n'enyumba magizimba mu Sente za Katerega yatuwa Sente tuzimbe olw'okuba Sente zeze yali atuwanga tumugulira amataka netuzimba amayumba agage netamaduka biki byonna nagamba kate kirabo kyemba wadde nange kambazimbire ki kambazimbire enyumba era enyumba gye tulimu ye yagituzimbira so Katerega takagire heru omushija wa wakari yali muramu nga tasite mulwadde nga tanarwara nga muramu ddala neze Sente nga yazirecevinga amayumba nga yazimba buli kimu ombiro bwe bona wajerezeho kuterera Katerega esimu ninga shikugambaho nawe
ngezaako okumukubira naye yagamba nti ebyo byabba wange byalwaddeyo takola ki tabimanyi ye buzibu tebuva ku ye kati naffe bitubuzaabuziza Gikaterega kijja heeru ninga Karugayo waliwo lwajja mu Uganda oluusi naddayo naye amayumba yagazira yagwago gennyini agagge yagazira tajja atuuka mu Kampala eyo netuwulira nti ali mu Serena era waliwo lumuze nava wano nengenda mu Serena ngenda nyumye naye tulabe ekigenda mu maaso nenga Mugandawe mutowo nga mulwadde nga muzibi nga yalwadde endwadde nge tugenze mu malwaliro obulwadde nga bubuze era nentuuka ku Serena ne baŋŋamba nti abuusa yagenze yazzeeyo wabweru gyali so iwe ogokaterega na n'omushaija wawe Kayira tino abandi ab'Oluganda barimu mu murimba aborahikiriho bamukiisheho bakiriho ninga kati musajja wange oyo muganda wange yali wabwere ngeri gye tugenda ku basawo ne batugamba nti obuvuzibu buva ku ye era nagumira ku ekyo ne ŋŋamba kandabe mulamu wange obuzibu bwe buvaako tubeeko nga bwe twogera oluusi yandinnyonnyola naŋŋamba kiki ekimuleetera okudda ku muganda we n'akola ebyo ebimulwaza konkiwa abashawo abaganda biwagiremu kuba kugambiire ng'obuzibu ne burugaari mukuru wabaro iwe ukakiikiriza ninga ukagira oti ahabw'okugira yarwire omutima mwete washaramu kugira oti kambe nico nagenda naco nico nina omutima obuzibu nabaasa kuba ari muramu wanje nyowe abwibanyi kungira ngu nico kikukireeta nze nagende nenoonya muramu wange muzibu wagamba nti obeere naye onyumye naye bw'aba ze eno mu Uganda ngezaako okumunoonya nakolaki naabula kati tuli awo tunoonyeza ekyokola kibuze omusajja mumutute mu basawo bonna biganya ekizungu byagana empapula zizo ziraba eddagala batuwakozesa biganye netugenda mukati tuli mu basawo Abaganda tugezezaako nabyo bikoze eki biganye so ebimwe mwene byingi byonna twabitunda awo waliwo TV flat nene netugitunda waliwo fridge bintu byonna entebe byonna mu nyumba ndowooza tolaba tewali kirimu ne mu kitanda era yaganawo netugamba tumuteeke wano era eno sitting room yaffe mwabeera mwetubeera entebe zonna ebintu byonna twatunda mweniwe wanoshaba ngu nkukorere ki wengiwe nyonanye nshaba bareeba barimu nibatureeba ku TV omanyi wabeerawo abantu bangi abaako ayina wayinza okutuyamba oluusi oba ayina omusawo gwamanyi atugambe gye tuba tugenda kubanga zegezezaako mubemanyi mube bambuulira bikoze eki oragira nkombashabi nimpura ngu hariyo nkabakushaba nkomacaci nkeyo tukazayo bikarema tiina itaka kiro mubarokore manye mubasiramu manye mubaki tiina itaka kiro omushaija omwe nakwatwa zimba ekifuba cheza kihaguuka zimba ibondo rihaguuka cheza atamatu harimu ebikuvuuma ebyo nabyo kizayo mbwenu waryaho aremere takugamba nogamba talina kyanyumya mbwenu nimbasaganiraho n'ogwe muramu wawe wangambira Katerega turecara tugambire nobasa kumpe namba ye namba ye ngiina so noza kumpe namba ya Katerega nganireho nawe ndebe cyarigamba akuba nindeba nico wa insistinga waremera kuja mu Katerega nabasa kuba ari wasigira gikizibu abo mushija wawe naye omuntu wange ali bubi ndowooza omulabanga bwali ali bubi tayogera takola ki teyeecu nga bw'omulaba asigara bwatyo
So mwenu nobasa kugira kuba trying atufane namba ya Katerega nyinza okugezaako naye bwe bigana nga bigana kubanga nange nawe nsuubira nyinza okutuukayo oli n'agimpa oba n'aginyuma. So turafune namba ya Katerega tuza nawe kuganira nawe turebe okutwayamba Kayira. Wasigara oryoha kandi noshangonga. Nze amanya gange nze Zainabu Nantale naye mbadde nsaba abatulaba batuyambe omuntu wange ali bubi oba mwina gwe mumanyi munyambe oba basabi oba musawo oba musawo Muganda oba musawo Muzungu banyambe omusajja wange ali bubi ndowooza omulamu mumulabanga bw'ali. Kirungi kiriho Katerega ariyo mu Uganda, so twasharamu nka tugende weye tumuhikeho tuganire nawe atushoborere obuzibu niburugahe oburwarize Kayira kuhika extent. Yes ochatureba twahika awa Katerega umuka. Yes omwojo wasibaje nansebo tabashi nito twachera ito turya Ankole Media TV kandi mzee nawa Katerega mzee Katerega Enwa mbwenu basa kumutwetera tukaganira munawe yali omuntu kashe kama mbete kare. Yes urukutureba Ankole Media TV katwije tuganira muna Katerega ture kutwayamba Kayira bwo burwire ningashi kuroburwadde obomuruma obutategerekeka ate muramu wa Katerega agamba obo mukyara Kayira agamba obuzibu buva ku Katerega. Yes mwami Katerega tusanze okusanga kale nange nsanyusa okubalaba sibye tano se bulungi sewe sibyo kyase tuli bulungi jebale kale namwe mujebale ndabye mutumye omwana nti munjagala ite tuli Ankole Media TV era tuli wano mu Mbarara nali nkubide ku simu nongamba nti muri mu Uganda konze kanze je nkukyarire ko turabe engeri je tuwaya mu kimubiri turabe obo tusapotiwe yakadde mwagamba we yakadde sibi amanyo be mugendo okumbuza kuba kati ndimo obwangu bwendimu nawe nali nkugambye tulina omuntu gwe twagala tuyambe ate ayinza okubanga akukwatako nnyo tabani wange mwami Katerega ngawe nade nkugambye wankokuna nagambire itwe turi Ankole Media kandi tujyaho mu rwembo rwambara nimwe tukorera kandi ntucira kukwera abantu abino buzibu bwabo batufikaho turonda bakubasa kubayamba. Nacyarira ko omusajja gwe bayita Kayira omumanyi bulungi nga tetunagenda eyo yinza osooka notumira noramusaako kuba turaba obaramusyeho bagambira amazina nitwe banange nsanyusa okubalaba namwe mwebala okunsingana mu lulembo lwange mugamba muti eyo naffe gye tuli bwe tutyo tubeera bize ebiseera ebisingera wankubirira essimu mbeera bize era kati ndi bize essaawa yonna nkolaki nzeyo kyegambye nti obudde nnina butono kuba nina ebintu ku nnyumba bye mbadde nkyamaliriza webala okukola namwe mwebala okujja ne mutubuuzaako. So omwami Kayira omumanyi bulungi Kayira omumanyi otya? Kayira mumanyi nga bulaza Muganda wange twatwaza kujira mukandi akana kwesibaho shi Kayira oyo twamukyalirako mukyara Kayira yatuyita era oyo tabera muramu so mukyara Kayira yatuyita natuga nti bawe mwami Kayira mulwadde ate bagezaako ne bagenda mu marwaliro ne bagenda mu basabi ne bagenda wa mu basawo Abaganda ona ne bikola ki ne bigaana. So mwami Kayira oyo
olumba olumuta tebanakukola ki kulutegeera naye mulamu wo oba mukyala Kayiira atugamba nti era we wagendera n'ofuluma eggwanga n'ogenda n'okolera eyo Bulaaya yonna gye wali oli gwe wali obaweerezanga ssente ne bazimba amayumba ne bakola buli kimu naye bo balowooza nti obuzibu buva eri ggwe kati gwe simanyi oba yali akubiddeko n'akugamba nti muganda wo mulwadde nabakubira bankubira ku ssimu nabaweerezanga essente era ne bazimba bulungi ne wano wendi wano wetuli yazimbawo twamala okuzimbawo bulungi twali ba mukwano ate nga tuli ba Luganda nga twagalana kati twamala okuzimba wano nze nenzirayo ebweru kati bwe nadda ebweru ate ye Kayiira n'ayagala omukazi gwe naleka ewaka okumwezza bangobe wano ewaka wano wulaba wali omaze okuwasa nga tonakufuluma kukolera bweru nalina omukazi we nga mulinamu abaana babiri nabwe nakomanga kati mulinamu abaana basatu n'omu yafa lwa bintu bino era byankayana okibulira kati musajja wattu nga nkunnyonnyodde ebintu ebyo ondabira wano yagambye obudde nina butono biwanvu kubanga era ekibaleese wano okufuna ku sitoole yange entono twagala tutegeere obuzibu buvaawa obuzibu bwe buva kuba mulamu w'oyo yagamba nti obuzibu buva eri ggwe sajja wattu obuzibu bwonna tebulina kuva ku nze ate okukwata ssente ze nabawanga bakole nabo beekulaakulanya ate obuzibu bwandivudde ku nze nga nali mbaagaliza nkunnyonnyodde nakuviiridde kuba nkugambye sirina nnyo budde gambye yanzimbira ennyumba n'agimala omwami Katerega obadde otugamba nti wali obaweerezanga ssente bakuzimbira amayumba ennyumba era yomunsiŋŋaanye yiino nagimaliza era naye baddemu emirerembe mingi ebizibu bingi ngenza n'okutuuka ogiyingira wano natambulanga okujja eno wabuli bwenjijja nfuna ebizibu ndwala n'olwasembayo jjo lwe nali njijja nentomera omwana wa boda n'afiirawo saagojjawo nga njijja naye nga mukazi wange yeekobana ne muganda wange ate kati ate byambala ne beefulira oli omukazi we naye kwe kutandika okukaaba nga tebaagala tukole ki naye nga tonafuluma ng'ogenda kukola gwe ne Kayiira mwali mutya bali ba Luganda nga bwe munaabeera Luganda buli muntu nga munyonya embeera nze bwe nfuluma nenga bakangenda ennyonye ssente manjagala nyambe famire yange ne baganda bange bendeseeyo bakole ki babeere bulungi era bwe natuukayo okufuna essente watwava ogambye twali bamukwana ate nga tuli ba Luganda era bwe natuukayo bwe nakubiranga essimu tula kino na kino tukole bwe tutine bwe tuti njagala ozimbe nange nzimbe tubeere bulungi kibulira kubera baali bamukwano ne mukazi wange ng'era ajja nnyo newange ne tubeerawo nga tuyiiya nga bwe tuyiiya obulamu kati bwe tumala nga muweereza essente n'ennyumba yagizimba yeyankolera buli kimu kati nenkunyonyola ti bwe yamala n'akola ki nayagala okwezza mukazi wange abeera nga buno omukazi mulinamu abaana basatu omwana omu yatuuka n'otugulamu obulamu nga bagenze mu byawongo byokweraguze bagenda mu byawongo omwana wange nze mbeereeyo sirina mirembe okibulira mirembe neginzikulawo kati mukyala Kayiira we yakukubira oba mulamu we we yakukubira n'akugamba nti muganda wo olumbe lumutta tebalumanyi gwe wakolawo ki batambulanga amasawo ye mukyala oli tamanyi kyate noono baawe yali yayagala dde okweddiza amaka gange okiwulira kyamalira dde okweddiza amaka gange ng'ate eno bali eri batambula banjekere banza ate olumere lumala ne bikyuka ne bikola ki ne bibeddiza kati bwe byabyakyukira mukazi bambiye bwoli oli mulamu wange kwe kunkubira essimu nga bbaawe ali bubi kati byankubira essimu naŋŋamba tuli eno tuli bubire muga ate nga nange buli ongenda okujja eyo nfuna ebizibu otomera ofunye akisidensi olwala okiwulira kati ebintu ng'ebyo ne binsukkako ngaze ne bwenjija ne bwengamba nti kangende ntukeko okulusi nga nsula nammalungi nensula eyo nengedemu okutuuka nga bwengamba olumba olungi okunomerawo ekinamba nga sula bandi wansi kitegeerekeka kati awo wenamala nenkola ki nga nina
naye kati turaba oli bulungi era ne mulamu we yatugambye gw'oli bulungi ebyali tinejine ebirero kati ne bwana omusinga nje wana lwaki bavana kutandika tunagambiddewo nti njagala tukole mu bwangu ngenda kubanga ekibadde wano nange kibadde kiyitirivu okitegedde nina aji wange yeyanyamba kati ebizibu ebyali bikuliko byonna oli mulamu wagamba nti gwe wakwata ebizibu bye wali olina byonna byali bikutuukako n'obiweereza ate ebizibu ebyo byola bagambye bakola buli kimu ekyawungu esekitaza ne bituuka ne bibaddira kwejjukira abaganda balina olugero olugamba nti lwotega lweyagaliza mukakitawo lutta nnyoko okiwulira kati tebaali banjagaliza okufiirayo tebaali banjagaliza okukola kino ebituuka ne bibaddira kati gwe wanootya seeka wange aje yakonya kati gwe tosobola okuyamba muganda wo okuyamba muganda wange ebintu bye yakola ate n'atuuka okwagala okunnemesa ewange nakati nakatuuka n'okuddawo era kati namukisibira ebintu byonna byenkola byonna obiraba n'ebimunzi mu kukola biki omukazi yakola ki yadduka omwana waffe omu afudde bali mu bintu byawo ng'ebyekisibu ng'ebyo ati toye yakuyamba mwami Katereka Haji toye yakuyamba noona ebizibu ebyo amuyita Haji Bashir Haji Bashir wamutuukira n'ogamba nyamba yamugamba nali namulabako dda nangambako ebintu awo ebimu nanyambako ebitonotono kati bwe mmala okutuuka okufuna bino ebizibu ebingi nenziramu nenkuba ki esimu naye nga kamunyonyole ku Haji ono ndaba embeera ng'etabusa ate kati kuba nagendayo mu kusooka okugendayo era nagendayo nensooka nenkola ki nenfunamu akalembekeza kwe najja obusente obwakola ki nali mpeereza bano bonna bye bantuusaako mukujjukira ennyo naye nga kanjijjukire Haji Bashir ono Haji Bashir nga mujjukira n'omukubira n'omugamba kino ne kino yamukubira ne mukwano gwange yamukubira essimu nga nze sikyalina gwogera nga ndi bubi namugamba bugambi akakuma kyanga bwonookera ekirime ekidamu nekikukwata omulundi gumu namugamba nkubirirako ku Haji ono nkubirirako kwene enamba ya Haji omugambe nti mutabani we bwati ne bwati ndi bubi ate Haji Bashir wamukubira yagamba olumba olukutalo yaŋŋamba kuba oli mukwano gwange yasooka omukubira essimu nga nze ndi bubi soogera kati yamala omukubira essimu n'amala n'annombereddwa n'enziremu okwogereza ku ssimu kati kwogereza ku ssimu nangamba nga ndaba ki famire yo ekuli obubi ti famire yo ndaba ennyimba ezikuliko kyona ziva mu famire yo ebintu biri waka wammwe ne mugamba ti Haji ate famire eki nga tuli bangi tibiri wammwe naye teyannyonnyola obaani obaani teyagamba nti kayira teyagamba obaani kati kogwe nsabira nemugamba nsabira mbadde ndi bubiera mukwano gwange yasooka mukule mbuga kati nzizeemu envubu nangamba nti kale kankole ki era nkuteerako ena akabane ndi mukusabira dduwa naye ogenda kutereera nemugambe ennyimba era zinnuma zindiwira nga ebyo byonna bigenda kutereera nemugambe nemutozo okugendako ewange situuka ebizibu biringa ebizibu ate alya nti yava ngamba nti ati wetumala okubalombera edduwa te nga mutwerabira temusobola kudda nemugamba Haji nsonyiwa mbadde kyenjagala okukuleetera kibadde kyamaanyi okusobola okukola ki nsobola okujja nange nkwebazi naye ennaku zino ate embeera yagootaanira ddala nga nti ojja kutereera bwona oba oteredde ojja kujja kati we yamala okusomera edduwa ekitegeeza engeri gye yakugamba nti byali biva mu famire kwekuwulira oli bulaaza wange nti olumbe lumukubye wansi okuwulira tino omukazi wakaddusewo agenze kwajjukira olwasooka netwala omwana nti kumba atadde n'oyo bulaaza wange badde banjeekera okukola ki okunjigyewako ewange take tukusiŋŋana nekana akalembereza okutuulako wano ate otokubasa ku mukwatiro w'essaaso katuweereze namba ya Haji namba ya Haji kwega muganda we wakugamba omusonyiwe byonna bye yakola nze namba ya Haji njibasomera atuwe namba ya Haji namba ya Haji ogiraba bulungi eri 07 mukaaga 2 50 mukaaga 13 diddemu 07 mukaaga 2 50 mukaaga 13
13 namba ya 076 25 06 013 yeyo. Kakati tusobola okubirako Haji Basiro oyo. Ne bw'omukubira essaawa zino. Ne bw'omukubirira essaawa zino n'oyogera naye. Asobola tugamba nti yakusomerera. Yajja bannyonnyola buli kimu kojja mumubuuza. Yabimanyi gye gyali biva. Ne bwe nali nfa. Ne bwe nali nfa era namugamba nti simanyi kye ndikuwa. Kuba nali mu bye byange nga bivuga. Ogambye bamuyita Haji Basiro. Haji Basiro katukubireko Haji Basiro tulabe. Kale mukubireko. Mami Katerega katukubireko ku Haji Basiro no. Mukubireko. Tulabe. Hello. Yes, Haji Basiro. Yes, sebo. Osibyo tano sebo. Bulungi baba mwasiriye muti eyo. Tuli bulungi oyogerako ono ava ku Nkore Media. Yes, sebo. Nza kubiddeko ojja kunsonyiwa okusumbuwa essaawa zino. Kati ku ssaawa eno nadde ndi wa mwami Katerega. Katerega aliwa. Ono yakava obweru yali akolera abroad. Akava obweru banyi naye osanga nyizo manyi ngeri gyabagambye. Mbu yakubirako n'agamba olumbo lwali lumutta ebizibu. Abeera nga waneeno mu Mbarara wano nga ngeno. Kati yatugamba gwe wamusomera edduwa. N'awona ebizibu ate alina Mugandawe naye mulwadde. Muramu wa Katerega agamba ebizibu biva wa Katerega ko Katerega katuwe namba yo. Naffe ne tugaa katukubire tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu Kayiira muganda wa Katerega. Nze kakati nakola mulimu gwange nga bwe yali ayagala ngukole. Nemulombera edduwa n'aba nga aterera byali alina okukola ki okutereera. Kati baba alina obuzibu bwa famire bo balina kukkaanyanga bwaba famire. Ne bamala okukkaanya ekintu kijja kutereera nga bakyagala. Oba ntegerekesaawo bulungi. Nze nkutegeera. Nze nakola mulimu gwange ne nnombera omuntu wange edduwa n'atereera era baali bamusindikira ebintu ebyo ne bibaddira. Abaali basindikira Katerega ebintu ne biddayo. Ne biddayo kati baba baagala kutereera balina kukkaanya na Mugandawe. Ne bajja ewange tutamenge gye tuyinza okukikwatamu. So Katerega alina okukkaanya ne Mugandawe Kayiira. Ne bajja ewuwo n'obasomera edduwa ne batereera. Kiki kyokka twali kirala. Mugandawe ali bubi bagezezaako ne bagenda mu basawo ne bagenda. Ajja kutereera bakkaanye bukkaanya na Mugandawe balabe engeri zo bayambamu. So naffe katudde eri Katerega tumubuuze tulabe engeri gye bayinza okukkaanyamu. Tulabe oba basobola okuyamba Mugandawe afune kuba olumbe lumutta obulume bungi. Kale watwali buzibu bajja kukkaanya bakkaanye bukkaanya. Tweyanza nnyo akaddeko Haji Basiro. Kale mwebale kunnoonyaako. So kakati mwami Katerega Wandise. Haji Basiro muwulidde nga waayogedde. Muwulidde bulungi. Agamba mwetereze gwe ne Mugandawo mutuule nga famire nga b'oluganda. Mugendeyo asabire Mugandawo waawone. Anti kakati daba. Nze namba y'essimu ngibawadde. Nze yantereeza. Bandi bubi. Ate kakati nsi tulomno eyandi obubi atera mu mutwale kase namba y'essimu ngibawadde. Nabo bagende babasabire bawone. Kubeera nze mugambi sirina budde nnyo kugenda kubeera awo wiiki eno muzirayo. Ate nze mutambuze yali tanjagaliza bulamba. Kase namba y'essimu ngimuwadde naye agenda akubire Haji Basiro amutereeze. Ojja kubanga tolina buzibu naye. Sirina buzibu naye. Naye musonyiye. Nze namusonyiwa. Baluli ba Luganda ye nze yali anjagaliza ate nze sikyemwagaliza. Okitegedde. Nze namusonyiwa kati ye yamanyi kyalowoozo bagendayo n'atereera namanya nti yakola kyali kibi mu mutima alyekuba naye bw'aliba yeekubye alijje wange n'agamba muganda wange nsonyiwa. Paki wali okola kyali kirungi okutwagaliza. Okitegedde. Kati
bugambo ki obusembayo bwogamba batulaba babakuliriza abatulaba mbagala nnyo banange bekitalinaako buzibu sirina mutima mubi njagaliza abantu embanjiza ezo bwe mbanjize nange wane waka nteekawo meeting nepita abantu nabayitanga abafamire salinaako buzibu agende yeetereza ajja kumanya ensobi gye yakola nti yalimbi nammwe mubeere bulungi. Yes, webwawo webale okutuwa kaddeko mukulu Katerega era webale n'okuyamba Mugandawe katusuubire. Mwebale okujjanga ne mutusuulira ku mitima ne mumanya abantu bangi abalina bizibu by'ensi eno bingi bye bayitamu ebitalabika ate nga abantu bangi babonaabona ate nga famire mikwano ebiseera ebisinga byebonyabonya ensi eno kuba omuntu atakumanyikize kunya okubonyabonya. Era katusabe Mugandawe awone Adibashira musomere nange saagala kuzika musomere edduwa yajja kumusabira yajja kutereera. Era n'omuntu yenna addiyo oyinza okunoonya Adibashiru n'akusomera edduwa ku 076 25 06 si ye namba totuwadde? Yes, tweyanziza nnyo mwebale okulaba Nkole Media TV. Mukama n'akola.